welcome. Mukaweefube okwongera mu mpeereza zaffe kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde Family olwaleero etongozza enkola ey'omulembe empya ey'omutimbagano etuumiddwa Vision Outdoor egenda okuyamba abalabi n'abasomi b'emikutu gya Vision Group gyonna naddala abo abaagala okulanga ebyamaguzi bye bakola n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Hereby officially launch it. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. It is a product of hard work, of teamwork, of visionary leadership at several levels of the company, but importantly of innovation. Asimye enkolagana eriwo wakati wa Vision Group n'ekkanisa ya Uganda era ng'enkola eno eteereddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga yatandikira ku kizimbe kya Church House ek'ekkanisa ya Uganda ku Kampala Road mu kibuga wakati kw'ossa ebitundu nga Jinja n'awalala. Church House is obviously a property of Church of Uganda, run by the House of Bishops, where the Archbishop is the team leader there, and like Grace pointed out, he's basically our landlord. So we approached the House of Bishops with a request to accommodate us on that building. Ssaabalamuzi Kazimba wasinzidde n'akubiriza abasajja bonna abalina omutima omutiitiizi obuteetantala okutwala abaana ku DNA nti kyandibaviirako okufuna obuzibu omuli n'endwadde. These men will go in heaven prematurely. Allow them. So if you're not a stronger man, please don't go for DNA. You have problems for nothing. Azimye Vision Group olw'omulimu omunene ogw'okwongera omutindo mu mpeereza omuli okumanyisa bannansi ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ne bunaayira. So we want to appreciate because we partner with you in the spiritual, social, economic transformation. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.